tata busanane lulusibwaku omwana wetu omutabaji indi obuliyeni bunene. Sabo president waffe omulungi abantu bekasese gwe balonda ntwala omukisa guno okukwebaza wamu ne tiimu yo engeri gye mwavuddemu e Kampala okujja wano okutugwako olw'obuzibu bwe twafunye ffe ng'abantu b'ekasese. Tukwebaza nnyo nnyo nnyo, mwena tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kitulaga nti ffe abali mu luno olutalo olw'okununula eggwanga lyaffe nti tetululiimu ffekka, otuli emabega era ssebo omujagala okukakasa nti naffe tuli mabegawo paka nga tutuse entebe mu ntebe. Sebo Mr. President, sirina bingi bye ngenda okwogera, naye waliwo omwami waneeno yankuddeko waya zange ku makya. Ffe twasuze wano w'omusajja ngamba mwe we munaaba mutuuse wano temwogera ku Museveni. Ani yagambye tugenda mwogerako? Mwami Museveni ne gavumenti ye tebasobola kubanga abasse mwana waffe. Bwe nooyimirira ku magulu go n'ogamba tetulina mwogerako, tekisoboka. Tujja mwogerako era tujja kuvumirira ebikolwa by'oyo omusajja nti bibi nnyo, bikyamu era mutemu. Oba osirise ojja kufa, ayogedde ajja kufa. Kaakati abantu b'ekasese njagala babuulira ekintu kino, muveemu akatengo, muveemu akatengo. Omusajja tasobola kubanga agenda tumalawo ffenna mu Uganda nga mugamba mutusirike. Kati kino kyakoze waneeno yoyo kumwebaza eyo wasinga eyo Mushakulu Museveni abirituha efamile eya omukali ono esainu unasya bunu babakala bamu famile yono omukyala obulumi bwe bayitamu. Wamama niliwasikia mnazungumza Swahili, mimi najua pain yenye mnasikia sasa hivi. Mama, tuko pamoja na nyinyi, tuko nyuma yenu kama sisi watu wa NUP, na hii vita tunapigana, hatutatulizana mpaka na tunapika mu State House. Sabo chimanyi oli wano, chimanyi ondaba nze sitya, sirina katengo, sindi tukumira yembunda, tukoyo kutujoga n'okutta abantu baffe. Muli batemu, tubyogedde temugenda kukola ki? Asirise ajja kufa, ayogedde ajja kufa. Kati katubyogere. Sebo MC wasinga kuzibu taata kiro kya munabwire sikiro kyayi habwa kayingo n'obusinga bwetu Wasinja oyo ni Kamama Fatuma.